Abaami n'abakyala, abalangira n'abambejja, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna gye muli mu Buganda, ebweru wa Buganda, balamusizza. Amannya gange ndi Fred Ssennoga Makubuya, nga nze mubaka wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza lye erya Southern California, Hawaii ne Arizona. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ku lwange ne ku lw'abantu bo abawangalira wano mu ssaza lyaffe, tukukulisa gwe ayi Ssaabasajja Kabaka n'abantu bo bonna n'Obuganda bwonna olw'okutuuka ku lunaku luno olukulu bwe ruti kwe tujjukirira amatikkira go ag'omulundi ogwa32 ng'otudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabo ng'olamula Obuganda. Tusaba birungi byereere byokka, twegayirira Mukama Katonda ayongere okukuwa obulamu obulungi, oyongere okutulamula obulungi nga bw'okoze emyaka gino gyonna. Ayi Ssaabasajja Kabaka, tuli mabegawo mu nteekateeka zonna ng'otwala Buganda ku ntikko. Tukwebaza ne bwe tutyo awamu ne gavumenti yonna n'abaweereza bo bonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Owangale ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.